Eyaliko omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'abakozi ba gavumenti Aida Mwonge akwatiddwa poliisi ya Paalamenti ku bigambibwa nti yabulankanya ensimbi eziwera ddala obuwumbi 6 ezaali ez'abakozi ba gavumenti abawummula. Aida Mwonge akwatiddwa ne banne abalala 3 be yali akola nabo ku kakiiko akasasula abakozi ba gavumenti abawummula nga kuno kuliko Grace Atibat, Kasule Abdu ne Bulwa Haban. Okukwatibwa kw'abakungu bano kiddiridde okulema okumatiza akakiiko ka Paalamenti akalondola ensimbi z'omuwi w'omusolo ku ssente zibaawa abaaliko abakozi ba gavumenti. Abakungu bano baleese ebiwandiiko nga biraga nti baasasanya obuwumbi 5 bwokka ku baaliko abakozi ba gavumenti 3,100 wabula ababalizi ba gavumenti we baabalirira baalaga nti obuwumbi obwakozesebwa ku bakozi ba gavumenti bano bwali 11 so si 5. She has disputed this figure that it's not 11 billion, but it is 5.2 billion. Can she prove that what she has said is the fact? Mu biwandiiko ebireeteddwa abakungu bano bibaddeko amannya g'abo abaaliko abakozi ba gavumenti 3,100 kyokka ng'abasinga bagaddamu okuweza 3,100 nga mulimu n'ab'empewo. Actually negligence that led to the financial loss of even if you say 5 billion, let's go by your figure of 5 billion. That would pay quite a number of pensioners who are crying outside there. Now the remedy is that as Parliament, we want this money. Bano balabye nga bakwatiddwa ku nkoona ne bategeeza ababaka kakiiko kano ng'omu ku mukozi mu minisitule emu ategeerekeseeko nga etoju bwe yasingibwa omusango gw'okubulankanya essente eziwera ddala obukadde 3 ezimu ku ezo obuwumbi 6 ze babagamba okubulankanya wabula nga yeeyama okuzisasula era nga akyakolera minisitule eno. Wabula kino tekimatizza ababaka bano ekiwalirizza okulagira poliisi ya Paalamenti okukwatirawo Aida Mwonge ne banne mbagirawo. Bano batwaliddwa mu kkomera lya Paalamenti. So you stay behind, you are going to appear before the CID for further interrogation. Unfortunately, that's where we have to go. These are very disturbing matters. Akakiiko kano tekakomye okwo kalagidde abakozi abalala minisitule eno okuleeta mukozi munnaabwe agambibwa okubulankanya obukadde 3 ku ssente zino annyonnyola akakiiko 4 n'akaano. Abantu bafunye lesoni ku boobe ne balwa amafa nebye tukyazuddeko kugamba ebbinu likyagenda mu maaso. Ebbinu eryokusasula abantu nga tewali abamanyi, abamu basasuddwa emirundi egisukka mu gumu. Rekodi entuufu ey'abantu abasasulwa teriiwo. Tetulina kyakukola nga Parliament, bano tugenda basigaza. Kibadde kya ssonyi nnyo, tubasindise mu mikono ya poliisi interrogating. Twagala at least basuleyo enaku bafunemu enaku mu mikono ya poliisi babeereyo beerowoozemu batubulira mazima zino ensimbi bilioni 11 zagenda wa. Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.